You know how to read, I think. Two, Akasiwayo Gildas, Yono, or your court bailiff. Whereas Cato Edison was judged by a decree in a civil suit number 11/2025 to pay the holder of the decree 221, 757 and 500. As noted, whereas the sum has not been paid to the holder of the decree. These are to command to you, debtor, unless the said judgment shall pay to you the said amount. For the cost of executing this warrant, you are further commanded to return this warrant before 6 June 2025, with an endorsement of certifying the
Muganzi Lwazatu etuuse namitala gemaanyi gafunye. Ngenda kusaba picha eziri kasinga mwade mugambi yani bande Irora uno kujja tunyumira batuwe meze mchala sana oboso pezino nonzira abanyingi obadde wazikwesa maskumbuko mbadde nakulabye kumukala abuto kwetwala nyine mwabisire mu mpego kubanga tubudde wala Ali Said iliyo tambulo dot muvubuka kebubere mbwakabaka bwa Buganda kebubere mu ggwanga lyonna okutwaliza awamu omulembe gwaki n'olwekyo olwaleero tuzze wano okubeera nga tuteekateeka abavubuka baffe okubeera nga banominatinga okwenyigira mu bukulembeze obw'eggwanga lino a people power. Era twagala okwebaza abavubuka mwenna abavuddeyo ne mukkiriza okujja okwesimbawo. Ffeffe nabe mulaba okutuuka we tuli twatandikira mu structures zino ezaki ez'abavubuka zikuteekateeka mu bukulembeze obw'engeri zonna bw'oba oyagala okugendamu. N'olwekyo ffe ng'aba National Unity Platform tussaamu nnyo ekitiibwa abavubuka nga bwe mumanyi nti ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu muvubuka ayagala nnyo abavubuka kubanga abavubuka tuba n'amaanyi, abavubuka tuyimirira ne tusalawo. Kale mbeera bw'ekyo mwebale nnyo mwebalire ddala okukkiriza platform era tubasaba ng'era tukkiriza nti tugenda kuwangula. Weewaawo buli ali wano tukkiriza nti agenda kuwangula kubanga NUP amaanyi Nansana ya National Unity Platform nammwe abazze ne gye muvudde bonna muli baki. Era buli muntu yenna ali wano nga toli wa National Unity Platform tukwegayiridde tuveemu. Bangambye waliwo abavubuka abaalabwako mu nteekateeka za NRM. Mbasaba n'obuwombeefu nga tetunnakoonako gwe kola ki tuveemu. Era twagala okutegeeza abakuumaddembe bonna mu Nansana Division, Nansana Municipality nti kino kye tukola kiri mu mateeka era abantu baddembe okwesimbawo nga Constitution ya Uganda bwekola ki bweragira. Tetusuubira ku mulundi guno kutiisibwa, tetusuubira kubeera mu kalulu kubibwa mbooko, tetusuubira kuwambibwa, tetusuubirwa kukolwako ffujjo lyonna kubanga buli kye tukola tukikola mu mateeka. N'olwekyo tusaba abakuumaddembe batukuume bukuumi kulaba nga exercise eno y'abavubuka etambula bulungi. Ngenda kuyita Meya Matovu Joseph atwala eggombolola eno, mpite ne Deputy Mayor Nansana Municipality. Wano tuli mu district ya Nansana Municipality mu National Unity Platform. Mbasaba tuwuliziganye tusobole okumaliriza amangu. Tuliyambale ngule tulizimba Uganda empya. Bane twetulire bantu bange. Twagala olw'enteekateeka eriwo okukozesa obudde obutono ddala. Nsanyuse okubalaba ku ggombolola wano. Erinnya nze Salongo Matovu Joseph nga nze ntwala eggombolola. Era nno bwe twogera nti ebifo byonna tubyetaaga kusingira ddala ekyawaggulu naye ne bino bikulu. Ndowooza ku ssawa yaleero mulaba amaanyi g'abantu tutudde wano ku ggombolola. Simanyi bwe kyalibadde nga tetuli mu buweereza, naye njagala okwebaza omulimu ogukoleddwa obukulembeze bwaffe obwakkunga, abakulembeze mwenna ku mitendera egy'enjawulo. Nammwe abakulembeze baffe abazze okunominatinga leero weetuli y'ensonga lwaki twabayise wano wennyini ku ggombolola, kubanga obukulembeze buno obw'abavubuka byonna n'ebikolwa nti weetuli
tuyimiridde ate era tugenda kubeerawo ku lw'abavubuka ne ku lw'obukulembeze obwaffe obwa National Unity Platform. So olunaku olwaleero twakoze kyonna okusobola okulaba era njagala okwebaza abakulembeze bannanga balonde bwe twabadde nabo mu meeting okusobola okulaba nga meeting eno ebeerawo. Kale byonna mu kubikola byonna birungi, tusobola okugenda basobodde okukyalirako bannaffe abasibe ne babakyalirako, abasobodde okukola ddimu erifaanako bwe ne tulikola, kubanga obuvunaanyizibwa bwaffe busigala bungi ate tumanyidde ddala bulungi nti tulwanyisa nakyemalira. Leetinga ekifo kino kusobola okulaba nga tubeerawo naye nga tukoze omulimu gwaffe. Speaker owa Nansana Municipality Deputy Speaker kulaba nga tugenda mu kalulu kaabwe. Tweyanziza ojja wano ne tukuwa empapula. Nga tagenda kulonda mu bavubuka ayimirireko katono. Abagenda kulonda musigale nga mutudde. Nga tagenda kulonda sukka emyaka 3. Kati abasigadde nga mutudde abavubuka mutwa siwe waawo ekibiina kivubuka namwe muli baki buli abadde waggulu ayina gye yava basenga ate singa Museveni abawangula mu kalulu k'abavubuka ejja kuba clear message tinekali agenda babba kubanga wano mwetiiririra si bwe guli bwe munabona agoba emmandwa ewaka mu maka gammwe mugobe obuli akwatibwako emmandwa kikyentegeeza temukkiriza wa NRM kalulu kubanga emmandwa kwe zitagalira okwo ne zitusumbuwa muwulidde people power mwebale nnyo ku power NUP everywhere abavubuka muwage mukimanyi nti nopepeka balina bakaenza bagenda okunominatinga ebiina ebirala tebirina si kyamaanyi ekyo muwulira omulembe omwagulanyi muwulidde Kyagulanyi Mitembo president elect ow'ekumi gemaanyi ago pitibwa omumbejja Nasimbwa Sarah Nganza district focal person wa Wakiso mu bumpimpize enkulembera NUP Wakiso yonna ngaze constituencies 8 Nansana Mweri temula ntino kyamaanyi omukyala enjasa biggu nze nakikwatamu ate nga tugenda kikulembera kinaba Wakiso si bwe kiri wano ndabe engeri gye tunominatingamu tulabe ebizibu byebaze tujja mu registers tubalage tugenda kuyimiramu nga n'ekibiina be bajjamu bwe tulaba gwe tuteeka muki gwe tuwandiisa bakoze buli bukodyo bajja abavubuka baffe mu registers beekeberanga mwebali naye kyewuunyisa ssaawa zino nti no registers mugenza okwagala okunominatinga nga bagamba temuli muki banaye tekibabana mu maanyi saagala mugwemu maanyi be abali mu register abavubuka bonna banuupu kiri gye tuli okubeera very careful kubanga bano abasajja tebalina bagenda kwesimbawo naye banoonya bayitire mu kibiina kyaffe batusumbuwe ku mutendera oguddako tubalabula tujja bakuba emiggo ffe twagala ggwanga tetuli mu muzannyo si bwe kiri ne kotyo eri abavubuka muzze era muzze nga mwagala ekibiina si bwe kiri tugenda kumala bateekamu electoral college eno caution era eno caution egenda eri ba foot soldiers twetegereza abavubuka baffe bannange tusigale ku kigambo kyaffe asaba tuyimirire n'abavubuka bano kubanga kisoboka wano mu Buganda region okufuna MP nga waffe owabakyala n'owabavubuka kubanga exercise Wakiso yonna ngitalaze naye kiraga nti NUP yekka ye nominatinze kitegeeza nti no tubeere n'emitima egyagala ekibiina n'eggwanga baleme tugula na busente tusobole okununula eggwanga si bwe kiri olwaleero nzize wano nominatinga nebaza nnyo ba registrars bange Wakiso yonna omulimu bakukwasiza maanyi nebaza abakulembeze kubanga wano sirabawo bavubuka bokka ekitegeeza teams endala muyimiridde n'abavubuka n'ekibiina neyo yanziza nnyo neyanze ani asigadde mambuli
twagenda kubeera mabega baba muntu manya haiti oyimirira kamera wekulengerera toyimira muntu toyimira mugongo gw'omuntu akusinga ekiwago Our power, people power. Nansana division, Nansana municipality. Twagala okutongoza okunominatinga abavubuka ku kadi yaffe eya National Unity Platform. Nti mmwe bakandidate baffe betuwadde flaga yaffe nga National Unity Platform era nga tubasindika okutabaala okuwangula nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president waffe. A people power. Power. NUP. Ya person n'olukiiko lwe Nansana Westward. Nansana genda okusooka wano wendi ku mmeeza buli kyalo akati bano baluwa abendo Okay, kale enteekateeka bwetyo bweri mpolampola wabula kutenga bannakibiina aba NUP tuli basanyufu olw'abavubuka okujja obungi bwe muti ne mukola nomination nga bwe mulaba ekigenda mu maaso mwebale nnyo wabula emba mutuuse ewaka oba gye tugenda okutambulira tambuza ne information ya ndagamuntu zino ezaggwako abaagala okukola renewal ndagamuntu ezo za bwereere bali wano ku division ne ku municipality ne kupozi ne kunnira n'abasuula ndagamuntu bonna mubategeeze bafunirire abavubuka ndowooza tutegereganye ndagamuntu yabwereere tewaba kujjako sente mpozi nga kulu weyagalira amanya n'eddoboozi Omumbejja Nasimbwa Sarah nanze district focal person wa Wakiso omuli Nansana olwayo tuli mu Nansana division okulaba nti abavubuka baffe aba National Unity Platform nga bakulembera omukulembeze omulundi ow'ekkumi President Robert Kyagulanyi Ssentamu banominatinga tugende mu bululu obukkirizibwa mu ggwanga lyonna okwetabwamu obw'abavubuka era olwaleero tuli wano tuze kunominatinga abavubuka baffe aba division ye Nansana mu Nansana municipality okusobola okubasunsula okubawa olukusa okwetaba mu ddembe lyabwe eribaweebwa ssemateeka afuga eggwanga era ensonga etutuuzizza wano kwe kulaba nti tubayambako nga ekitebe ekya NUP abavubuka baffe okubazzaamu amaanyi okuba empoweringa n'okulaba nti nno tebatiisibwatiisibwa banominatinge basobole okuvuganya mu kalulu akabavubuka akagenda mu maaso kyekyo ekituleese olunaku olwaleero wano. Amanya Sali Isaac Keith tuli wano olunaku olwaleero ng'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform kigezaako okunominatinga abavubuka naye singa okunsanyusa nti abavubuka bajjumbidde nnyo exercise eno bamanyi kye baagala era nebaza olukiiko lwa division wamu n'abavubuka bonna olw'okwenyigira mu process eno era nga tusaba emitendera gyonna tukolenga bwe tuti ate tukubiriza n'abavubuka ku lunaku lw'okulonda bajje balonde mu bungi nnyo kubanga wamu twagalawo ambulera nga yewanguddewo. Erinnya Kabuye Jackson chairman w'abavubuka Nabweru South 02 nga bwe mutulaba lwe luno olukiiko lwange lwe tugenda okulembera ekyalo kya Nabweru South 02 olunaku lw'olwaleero tuzze nga tukomezaawo empapula era nga tugenda kunominatinga era nga tusuubiza abavubuka bannabweru South 02 tugenda kukolera ddala omulimu omulungi era tugenda kuyimirira ku kigambo kyaffe ng'omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu watulambika era nga ye waayimiridde tetugenda tiirira abavubuka ku kino ekisanja tugenda kwanja ensonga z'abavubuka
mu buli mbeera yonna era tugenda kubayirawo n'omubiri. Erinnya lyange nze Mukalazi Steven. Tuli wano olwaleero okulaba nga tukakasa abavubuka baffe nga National Unity Platform betuwadde kaadi yaffe okubeera nga beesimbawo ng'abavubuka mu nkola ey'amateeka. Nansana Division olwaleero wetutudde erina ebyalo 23, erina emiruka 6, naye Nansana eyawamu erina ebyalo 13. Erina emiruka 29 n'eggombolola 4. Kati eno eya Nansana Division yemu kweza eggombolola 4 mwe tutudde olwaleero, era tuli ddala wano we banominatingira abantu nti abavubuka baffe bwe tumala okubaterako stamp n'omukono bagenda butereevu mu Electoral Commission ne banominatinga. So gwe mulimu gwe tuliko wano, era tusaba ku mulundi guno gavumenti etukkirize exercise netambule emirembe, kuba ebiseera ebisinga batera okututaataaganya nga bakuba abavubuka ne baleeta abasirikale ne bakyankalanya layini. So ku mulundi guno tusaba batuleke tukole bulungi emirimu gyaffe era abavubuka bawangule bulungi, kubanga tuli bakakafu nga Nansana Municipality bantu bakyagulanyi Robert Center, bantu ba National Unity Platform, era tukakasiza ddala nti tugenda kuwangula. Mu kaseera kano nga Nansana Municipality tumaze okunominatinga abavubuka abawera 600, era tukakasa kuba twetaaga abavubuka nga 104 municipality yonna okutwaliza awamu. So tukakasa nti abavubuka abo bonna bagenda kuwangula, era Nansana Municipality yonna abavubuka bakuwangula. Tweyanza twedda ffe nga National Unity Platform tetukkiriziganya na muntu ajja ne yeesimbawo independent, era nga ffe abatuliddemu olukwe tulowooza nti senga tuba tukanyiza, kubanga enkola eno ebadde nnungi, ebadde yakukanya okusunsula abavubuka baffe, tubadde tukanya bukanya ng'era tunnyonnyolegana okutuusa lwe tufuna omuntu omutuufu. So tetusuubirayo muntu yenna agenda kuvaawo kwesimbawo independent ng'abaddewo NUP, oyo tetumusuubira, era oyo aba takyali waffe. Kasita ovaayo n'olwanyisa ekibiina oba ofuuse mulabe waffe. So tukubiriza buli muntu yenna, ne bw'obanga twayogedde naawe ne tukujjamu, kkiriza otambule n'ekibiina nga bwe kyasazeewo. Era tukubiriza ne ku level endala zonna ze tujjako tetwetaaga muntu yenna ajja independent. Tulowooza nti kasita okkiriza n'ojja mu pate yaffe n'osaba kaadi oba ogikkiririzaamu, era tukulowooza okutambulira ku nnono z'ekibiina n'enteekateeka zaakyo. Neyanza. Nze Zambali Blasso Mukasa eyeesimbyewo ku kibiina kya NUP ng'omubaka Nansana Municipality. Nsooka kwebaza olukiiko lwaffe olwakunga olukulemberwa Mwami Mukalazi. Akoze omulimu munene nnyo mu kitundu kyaffe kya Nansana Municipality, ate ne neebaza ne muganda wange Katende atwala division eno ey'e Nansana ku lukiiko lwakunga. Bakoze omulimu munene nnyo okukumaakuma ebyalo 23 byonna okubeera n'omuntu eyeesimbyewo ku buli kyalo. Bakoze omulimu munene, era yeeno structure oba yeeno eggaali President waffe gye yatugamba okukola ng'evira ddala wansi ku byalo okutuuka waggulu. Era bwe ntuuse wano ne tunanga ebyalo 3 byonna birina abavubuka abazze okubyesimba mu kindaze nti omulimu gubakola gwa kitiibwa. Kati ffe ngenda abakulembeze abawo waggulu ku bubaka bwa Parliament tuzze kulaba enteekateeka zino zitambula zitya, era tuyinza kwongera kuzinyweza, tutya n'okwongera okuziwagira tubeere mu bavubuka bano, kubanga abavubuka bano bwe banaatuwangulira akalulu naffe eri waggulu gye twaga ebintu bijja kukola ki, bijja kwanguwa. Twagala mu buli sector, twagala mu buli department nga tulinamu ekibiina kya NUP emirimu gikolebwe, kubanga bano bwe bagenda okutulera n'okufuuka empagi ezinawanguza President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mu akalulu. Sebo Mbaka nakola bange empapulo zijje abalonzi bo kikyobolo. Najjayo kye bayita expression of interest form eziba ziraga nti nange ngenda kwesimbawo ku kibiina kya NUP. Mbategeeza nti wiiki ejja empapulo ezo ngenda kuzizaayo, ate olwo tulindirira akakiiko ka Electoral Management Committee kye kanaddamu okutugamba. Naye abantu bange mbakakasa era mbagumya nti wano tukyali mu primaries oba kye bayita akamyufu. Kyokka ekibiina gwe kinaba kiwanzeeko eddusu, tugenda kuyimirira naye okwongera okulaba nga tuwangula obukulembeze buno. Nnyo
olwaleero tubadde tuzise kunominatinga abavubuka abaffe naye ate ku chairperson wa zone ya west n'aleetibwa abasirikale ne bajja n'emmundu 6 bajje nti bamugyewo mutuuziza okunominatinga naye kugamba weewuunya ebintu by'obufuzi simanyi naye ffe twasazeewo ensonga lwaki tuli wano tugambe tugenda kusiiba wano buli kalamiti yonna naffe tujja gimala era neebaza abantu nti akasente kebadde bagamba nti kebamubanja tukasuuzira tukamuwadde bawadde 21,700 obusente butonotono bwokulya tubulyamu lanki obwo naye tubusonze mu dakiika nga 3 tububawadde kati ate ne baagala mbu ate bamutwale still naye ntulizisitinga era kati agenze munda kunominatinga abadde aze kwesimba nga chairperson wa west 2 yes Mpita Semakula Steven. Iwesimbye kuki? Ku wachairman w'abavubuka Nansana Westward. Era yono meya wange addako. Meya Sali. Meya no Isaac Keith. Akoledde ebintu bingi kuba mbadde nakava mu buwambe nga we mulaba kuba sobola kukyuka. Era abavubuka bannange wenna abali eyo temutya kwesimbawo. Buli kifo kyonna ekiri ng'oba ng'olina opportunity yonna eyesimbawo buli wamu. Wesimbewo tetukyagala NRM wantu bonna ne bannange wesimbewo baddayo wesimbewo bala basajja kyebampisiza musi kyamu obusibe buggwa NUP everywhere NUP erinnya Ntale Kalema Deputy Speaker Nansana Municipal Council lunaku lwaleero tuli mu tunominatinga abavubuka babitundu abavubuka bano bebeewaayo ne bajja mu bukulembeze naffe kituyamba naye kyannaku nnyo olwaleero nti Manerenda asobodde ositula abasirikale bajje bakwate omuvubuka agenda onominatinga ku kifo ky'obwa chairman bw'abavubuka kikolwa kikyamu ekyo wakiri olunaku ng'olwaleero nga lwabavubuka muleke naye amubanja emitwalo 20 gamuleetesezza emmundu 3 kikanga kireetamu okukanga abavubuka batya bayinza otya ne balowooza oba baziba misango ate si misango giri awo egy'amaanyi Bamanerenda tubasaba abavubuka musooke mubaleke bwe mubeerako be mubanja bamale onominatingibwa oluvannyuma bajja nnoonya era ssente zammwe bajja zibawa naye amupimye olw'okuba kaseera kazibu ng'amanyi nti nno ziteekeddwa essondebwa ne zimuweebwa kirungi tuzimuwadde ne tukola naye endagaano nnungi yino acknowledgement ne tuba nga tumusasudde ssente ze ne zikola ki ne ziggwayo ne batuwa n'ekifaananyi kyabwe ekyennangamuntu ne basayininga bulungi kati katulabe ng'abavubuka baffe banominatingibwa naye yonna gye bali Bamanerenda muleke abantu bamalirize process eno gye tulimu kuba si nnyangu omuvubuka ebintu bye biba biralamu Erinnya nze Kabitoto n'abasaga bayita MC Masumbuko wano mu Nansana teri kujjawo kalulu NUP yoka ku ntikko nze Ssaabazoganyi w'ekibiina mu Nansana yonna municipality tugenda kunoonya akalulu nyumba ku nyumba tewali muzannyo oba teweesobola va mu kalulu wano ndi bwe tulaga tewali muzannyo kale ffe tweteeseteese bulungi ab'e Nansana tulinze kyonna ekijja tulirwedde okweŋŋanga nakyo nga nze Ssaabazoganyi Erinnya nze Mukasaligani nga nze kansala akiikirira eggombola Nansana division essaawa zino nga nze kansala waabwe ebyala 23 ensonga y'abavubuka mbakubiriza okujja okujjumbira okwettanira mu nteekateeka eno ey'ekibiina ekyaffe ekya NUP kuba nze nagira akabonero nga kambuleera naye olunaku lwaleero tuli wano tuli mu kuwandiisa abavubuka tulabe nga tusobola okusinziira wano ku Nansana division okusobola okunona ku ntebe yaffe ey'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu lwakuba nti enteekateeka y'abantu bano era nga bw'ogimanyi abavubuka baffe babadde bagezaako okubuzaabuza nti oyo taliimu naye nga bw'obakaliramu ennyo n'obateekako amaaso era n'obikula ne ligisiteeyo bulungi abantu okola ki obalaba kibadde ku chairman wa West 2B abadde ali mu kunominatinga ne bamugamba nti tali mu register kyokka ate nga mujje n'omwali ne tumukebera nga mujje n'omwali bwe tubikkudde nnyo ate eno ey'abavubuka nga nayo mwali nga kitegeeza nti badde bakikola kagenderere okulaba nti abantu baffe ba NUP tebakola ki tebanominatinga era mbakunga abavubuka mwenna gye muli mujje munominatinge tebabatiisatiisa
eggwanga lyaffe n'ebifo byonna mu National Division twagala NUP tubeere nga tubiwangula. Erinnya Abumusa Kyagera, chairman wa National Unity Platform mu muluka ogwa Westward. Ogumu kugukola emiruka gya division eya National Division. Olwaleero lunaku lwa kunominatinga abavubuka abaffe betumaze okulaba nga tusunsulamu obulungi ennyo bajje bakwate bendera y'ekibiina kyaffe okulaba nga bafuuka abakulembeze abaddako. Kubanga ensonga enkulu bwe tukuzimba omuvubuka ono najja mu by'obukulembeze abawankizo nnyo kubanga tugamba nti gy'emiti emito egikola ki egigumiza ekibira. Era bwe tuba tuzimba Uganda yaffe mu mbeera yonna tulina kutandika kuvubuka kubanga yakola ki yatandikirwako. Era y'ensonga y'emu ne bola population yaffe mu ggwanga lyonna abavubuka basinga obuki ebasinga obungi. So olunaku olwaleero tubadde lwa kunominatinga abavubuka baffe mu nkola ey'okukola ki ey'okwesimbawo babeere nga bafuuka abakulembeze b'enkya. People power, our power, people power. Erinnya nze Sydney Nsubuga, chairman w'abavubuka Nansana Division, anabazzeeko Senga Katonda n'abansaasidde nga ndi wa National Unity Platform. Olwaleero tuli wano ng'abavubuka ba Nansana Division tuzze kwewandiisa mu nominations ab'NUP era ebbugumu muliraba abaana abajjumbidde mbungi naye ekyokusooka njagala kusooka kwebaza obukulembeze bw'ekibiina obututeeseteese obulungi okulaba nga olunaku olwaleero lukunza abavubuka bangi n'okusinga bwe gubadde ne bajja ne beetabyamu ne bajjumbira akalulu kano era tusuubira tugenda kuba n'obuwagizi bungi nnyo omulundi guno kubanga twetabyemu amaanyi geego abantu bali seeti bulungi abavubuka beeteeseteese kibiina kituteeseteese pulezidenti waffe enjiri agituwadde ebbanga lyonna tutegedde ki kye twetaaga okukola luli ekibadde kisinga nga otusoomooza nga batukuumira mabega tetumanyi kikigenda mu maaso naye at least ku mulundi guno we neebaliza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamulo omulimu omulungi gwakoze n'atuwa platforms kati naffe tuutuno tuzze twesimbyewo ndi wano era maliriza nga nsaba abavubuka bannange mwenna abali wano nti tuddeyo tunoonye akalulu bavubuka naffe tubakunge tubamaking away abajje batulonde mbungi tusobole okubakiikirira tutuuse ebirowoozo byabwe nsuubira tusobola ne bannange bonna cabinet mugiraba y'amaanyi people power our power people power ndikamanyago people power our power our power people power bannange amannya agange nga nze Sagala Isaac naye nga nze ku lukiiko olwa chairman nga LC1 ku kyalo kyange mu West 1A neera nyongera okwebaza omukulu Kyagulanye otuteeka mu nsonga nti abavuka ffenna sokwenyigira mwene ensonga neera tuli bangi tukunze mu bungi naye bye twakola nge wannalukoola neeno tugenda obikola tunominatinze kwonna kuwedde batukkiriza tulina okuvuganya neera ekibiina ekyange kya NUP National Unity Platform bwenna abannayuganda we muli wenna wonna mugende buli ewali akalulu k'abavubuka mulabe nti tulonda neera amaanyi gabe mangi omukulembeze temwerabira Ssaabasajja Kabaka awangaale people power our power people power. Agnes Namuli lyerinnya omukikansala omukyala ajja ku municipality. Leero tubaddewo ku nominations z'abavubuka abeegwanyiza ebifo by'abavubuka. Ekikulu kiri nti tulina okubeera nga tukuuma akalulu y'ensonga buli muvubuka yenna kasita oba nga tonasusa myaka 3 okkirizibwa okwetaba mu kalulu kano eno ak'abavubuka okwesimbawo n'okulondebwa. Twagala tubeere ku ground tugumize ground tusobole okukuuma obululu bwa president mu maanyi. Amanya Kalumba Isaac Kisetu ziri mu mpeke ligesitwa Nansana municipality. Ekituleese wano okutongoza abavubuka okusinziira nga constitution bwegamba olwo tutandise ebyokulonda okumala ebbanga lya myezi 8 twanse n'abavubuka message gyempa abavubuka babeere bagumu eri ekibiina kyabwe kuba ekibiina kivubuka era kyabavubuka tuliwo okubateekateekera nsi yaabwe mu maaso nabo babeere n'obukulembeze obuyinza kwe bwava. Amanya Katabora Juma Akram kansala Dako Nabweru North 1 mu nteekateeka eno y'abavubuka nkakasizza nti obukiiko bwonna mbujjuza bulungi era abaana baleeteddwa okubeera nga banominatingibwa nga bwe mulaba emabega kaawo so tusuubira buwanguzi era tukakasa nti ku luno NUP egenda kwera nga tutandikira ddala ku kyalo mu kulaba nti tutuusa Kyagulanyi mu ntebe eyamubbibwako mu kalulu akaggwa.
abavubuka ekisookera ddala balina obukulembeze balina obuwagizi okuviira ddala mufu abavubuka era kwe kubeerawo kuno okulaba nti tubavujjulira okubeewaza aba NRM abayinza okubeera nga babagulirira n'obusimbi obutini so tubasuubiza buwanguzi era tugenda kubeerawo nga 19 okulaba nti akalulu tukakuuma nga Kyagulanyi we yatugamba mu protest vote sebo w'ekitiibwa okulaba nti tutuuka mu buwanguzi. Erinnya Salongo Matovu Joseph, Meya wa National Division. Tuli mubeera okulaba nga abavubuka baffe banominatinga kubanga nga mwamanyi mutegeera bulungi nti process yali yatandika dda era leero nga bwe mulabye abavubuka baffe bonna bakola ebyala birimu ebisatu baviira ddala ku byalo obukiiko bwonna obw'abantu 9 twabuteeseteese bulungi nnyo okwagala bajje olunaku tulumale tuli wano tulabe nga bafunye obwenkanya wabula ekikulu kye tulabye nti mulimu emivuyo mu nteekateeka okusookera ddala electoral commission eyalambulula ngeri ki bavubuka gye balina kukola mu tuli wano tebalina na kifo we batuula bali mu holo ya Nansana Division polepole emirimu emirala so tulowooza nti electoral commission teeteeseteese bulungi kukola exercise eno ensonga ey'okubiri twategedde omukulu RDC agenda atiisatiisa abavubuka okubakwata abanominatingira ku kaadi ya National Unity Platform njagala okutegeeza muganda wange Charles Wanga nti nga bwe tuweereza ffenna n'obwenkanya ebbanga lyonna njagala ateekateeka n'emaaso naye ensonga lwaki nakitadde ku ofiisi yange twagala obwenkanya buli muvubuka yonna gy'oli saagala otiisibwe ogenda kunominatinga ogenda kwesimba ogenda kufuna obwenkanya obwo bwekyetaagisa so saagala mbeera yonna yonna yakutiisatiisa omuvubuka yenna n'abalala waliwo omuvubuka waffe wa Nabweru South bava kunkubira simu kati Nabweru South 01 yali mu kutiisibwatiisibwa kubanga akolanga garbage loader akolanga munkuni yakasasiro ku municipality nga bagaba okuggyako omulimu njagala okutegeeza abavubuka yonna gyebali kunanyizibwa ate era n'emivuyo kati mugiraba kati ku ssawa yayo tuli wano waliwo abajja mu bazirekoti order tukwata abavubuka bagenda kwesimbawo ebintu ebyo tubivulirira era tetwagala buvuyo nga bwendi ssentebe w'eggombolola ate head of security tetwagala buvuyo wano twagala process nga electoral commission bwe yakiteekawo etambule nga bweyina okutambula era ekyo tugenda kumakinga sure nti tukituukirira. Amanya n'eddoboozi Muhammad Ssenyonjo navuddeyo okuvuganya ku kifo kya Nansana West 2B era nvuddeyo maliriza okunominatingibwa bulungi olupapula lwange olunkakasa nti nominatinze lwe luno naye twebaza abantu b'oku bitundu byaffe abavuddeyo ne batuteekamu amaanyi okulaba nga tuvaayo twesimbayo ku bifo binene era tusaba obuwagizi bwaffe eri abantu gye tuwangaalira wamu ne sapooti y'ekibiina n'abakulembeze baffe abali ku ground naye tufunyemu okusoomoozebwa ku ne electoral commission yene ebadde egezaako kutunominatinga obuzibu bwe tusinze okusanga nze nakeera buli programu ya gavumenti yonna yonna gye babadde batugamba okwekebera enkalala zonna zonna buli kimu kyonna kyonna tugezezzaako kikola naye wetugenda wetutuuka eno ku electoral commission abantu abatunominatinga tumanyi bulungi nnyo nti be bamu ate be bakozesa ku kyalo okutuvalifayinga nti oba tuli balonze mu bitundu gye tuva naye ekizibu kye tusinze okufuna ate okuba nga twavaayo ffe kennyininyini ne twekakasa nti mu regisita mwetuli mu katabo k'abalonzi mwetuli mu registers eziri geno eziri n'abavubuka balina regisita eyaabwe naye ne tugenda ne tukeberayo bulungi ne tuvalifayinga bulungi nti mwetuli era nga tuli balonze era tusobola okuvayo ne twesimbayo ku bifo bino wetuyingidde mu ndoomo obuzibu bwe tusinze okusanga twavaayo ffe kennyininyini n'obukiiko bwaffe ne tukebera enkalala ezo nga mwetuli naye ate tutuuka tutya waneeno ate ne mutandika otugamba nti toliimu gwe bakukasuka mu bitundu birala ku kyalo kirala ne bakugjamu ne bakusindika ne bakubuusa zooni nga 2 mu kitundu mweweesimbye ne bakusindika mu zooni endala so bannange tusaba tugambye abamu temugenda bw'oba toli mu regisita y'abavubuka nga tolinawo olabikira era togenda kuvaayo kulonda so tusaba tukube omulanga gwaffe mutukkirize tuveeyo ku buli kifo kyonna kye twesimbyeko mu Uganda yaffe ku byalo byaffe ng'abavubuka tusobole okugjayo
omulamwa gwaffe ng'abavubuka naffe okukyusa ku bulamu bwaffe n'okutereeza obukulembeze bwaffe kuba tukimanyi tuzze tetuzzeemu bya mu lubalaato tuzze kuweereza bantu mu bitundu gye tuva